Buli mutya mikwano gyange mwenna abatugoberera ku TikTok, ku Facebook, WhatsApp ne YouTube olasange wonna ku ntaba bwenyi ku mutembo na buli mukutu omugata bantu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kyemukola kyamaanyi. Kakati nno bwe nayogedde ensonga lwaki mu nnyendo baatuumawo bwe batyo, muganda wange Ssennyana n'abuuza n'agamba naffe ab'e Bwayiise tulowoozeeko. Obubaka mbulabye wano mbusomye, obubaka mbusomye, yaŋŋambye nti naffe ab'e Bwayiise. Kakati Bwayiise awo waate baatuumawo ku mulembe gwa yali Kabaka Asuuna II. Kati tumwogerako nga Ssekabaka kuba yaseerera dda emyaka eyo gya 1805 nga muna ekintu kale. Naye ebyatunyumizibwa abakulu byalaga era byategeeza nti lumu musajja bali bamuyita Walonzi ng'agenda azza omusango nga bamuleeta mu maaso ga Kabaka Ssuuna Magulu Nnyondo. Jjukira ekibuga kya Kabaka Ssuuna ono gwe njogerako Magulu Nnyondo kyali awo kumpi era Wamala, awo kumpi ne Katooke owetera awo ku Kyewamala we bayita ku Kyewamala. Abakwata ku lw'Ennansana kakatundu bakategedde era ab'Ennansana batumiddeko essomo lino nammwe ndibaweereza n'ono yabuuzizza akatundu aka akamanyi bulungi kuba bwe Bwayiise. Kakati munnange Walonzi we bamuleeta Kabaka ng'amusalira ogw'okumusalako amatu, naye nga amusalidde Kabaka asobola okukyusaamu mu kirowoozo, era bwe yakyusaamu mu kirowoozo n'ajjulula ekirowoozo n'agamba mugende mugambe Kayiira Katikkiro we mu biseera ebyo. Kayiira oyo ow'Embogo tebasalako Walonzi amatu, musonyiye muddiddemu amuddiramu olwo. Naye bagenda okutuuka ku muggo ogwo ogwekolongola mu mutala awo munnange we basanga Walonzi ng'asaliddwako dda amatu ne bagamba Kabaka abadde amuddiddemu ababaka ng'ate bamusaze dda. Ne bagamba Obwayiise tebuyooleka, twamusaze Obwayiise tebuyooleka, anti buba bwayiise. Obulo bwe buba nga buyiise ate onoobuyoola otya mu ttaka? Obulo teebereza obulo nga buyiise mu ttaka okubulonda bwayiise. Baatuumawo Bwayiise okuva mu njogera eyo nti Obwayiise tebuyooleka.